So, ekisibyewo emivuyo teeka efu eritatakuteera eritalungamya nkolagana y'abasatu bano b'oyogeddeko nga bwe kyali mu tteeka eddala. Minisita, naye waliwo akakiiko ka mulamuzi bamugemereire ebintu ebimu bye kaasemba era ndowooza kwali kulongoosa, ndowooza waliyo recommendations ezimu wazisomako. Minisita, olowooza singa lwaki tezinateekebwa mu nkola bw'olabanga ezimu bwe ziba nga zaali nnungi? nga tonagenda ku ripooti oba ogenze walagi tulya constitution iseefu yeri 1995 yagamba security of occupancy. That's article 237 sub article 8 eri abebibanja. 237 sub article 9 agamba nti emyaka ebiri mu bulamu bwa paalamenti eno mujja kuyisa etteeka erikola ebintu bibiri, eriraga relationship n'eriraga bano banaafuna batya. Tubawadde security of occupancy naye tebajja kubeerawo forever, bajja kubeerawo etteeka. Sooka obuzinda lwaki paalamenti ekikola? Olowooza lwaki paalamenti ekikola? Ompuliriza bulijjo, waliwo ekintu wano mu Uganda kye tuyita Mengo establishment. Be batuula awo kasozi Mengo, batera kutuula mu kizimbe kibayita Bulange. Balwanyisiza enkola yonna ekyusa mu tteeka eriwa ab'ebibanja ebyapa. Era olutalo lwali lunene nnyo. I think yasooka 19 nga baakakiisa constitution eby'ettaka. President Museveni n'akola, I think it was State of the Nation. Simanyi bulungi bwa 95 kubanga olwagwa President Museveni n'agamba nti ekyettaka kino tekinsanyusiza mu constitution mwennyini. Ab'Emengo n'agamba nti kyabudde basaamu kano ka kirozi. Mumanyi Mengo yalemwa okufuna federo. Era ndowooza yalwana ennyo okulaba nti Mailo ejja eddawo kuba Mailo eri egivuddewo gundi nga gijjewo Idi Amin nga bwenkunyonyodde. Naye kaakati wano ne balwana nnyo neddawo. President Museveni n'agamba naye siri satisfied. N'akola press conference, I think nga bamaze okuyita lyekugambye nti teryanyonyola. That was 19. N'agamba nti wayinza okubaawo olutalo lw'ettaka. New Vision neweereza ne subvision head yegandi Museveni fears war, land war, something like that. Yali heading. Olutalo Mengo yalulwana nnyo obutabawo change. Era change kyakyusa oba walabye title waliwo article gye nawefulumiza juzi nawadde n'abaanayo gundi ne bagira they use what they call veto power. Nawadde tebali mu parliament bamobilizinga forces zonna. Kyakyezi nga buli pulpit oluyimirira ku kiku bagamba eby'ettaka mubikwate empola. President lwatuuse bwe yagendanga ku function y'Abemengo kibasookako eby'ettaka bikwate ensola. So much so that lobby yaabwe yagenda nnyo. President Museveni ayagala nnyo Buganda emanyibwe nti yaddawo. President Moi bwe yajjako okukyala mu Uganda ndowooza yagambako bakoleko olukiiko special session n'atwala Moi alambule. Omanyi yali sipiika wa lukiiko oyo omugenzaani omusiraamu oyo yali sheeki nerabidde agamba eby'ettaka bireke eby'ettaka ugamba abaleetedde kino nabo bali ku ttaka. So much nti eventually bwe bakidilutinga era zino conditions eba influence over zibeewo banyweze kiri ekyamalo yaabwe. Ne even in this adulterated mode bakola bakita morning mu Luganda ki ne bakungubaga. Mujjukira beesiba embugo tibakungubagira okuyisa. Era abamemba ba parliament abaganda bonna kumpi they voted against that except I think the late Peter Nyombi.
you can see nakakati Mengo ekyalwanyisa engeri yonna ndowooza muwulidde ebintu Mengo byenjogeddeko bingi nnyo because of my stance nti walina okubaawo enkyuka. Lwaki parliament tesiisa tteeka eryo eribagamba nti babeewo ebyapa buli muntu kuba that will be the end. Mengo naye minisita ettaka Mengo mu Uganda eyawamu katundu katono nnyo n'ettaka erisinga okwogerwa kubanga mayiro za Kabaka ziringa bisatu mu official eziddukanyizibwa officially Mengo ziringa mayiro bisatu. Sikiriza kugula ettaka naye nkugamba bwe nti ettaka lino twandirowoozezza nti tono naye ekizibu ky'ettaka kati ate ekyo kinene kisukka na lino eri official mayiro lyogambye eri official ne kiextendinga mu bigundi ebirala kati ate nekisinga okuba ekinene nti kati tokiwulira na wano wokka newatali mayiro nga kati mwakyo mu bitundu ebyo by'obukiikakkono kaŋŋambe bwentyo sijja kumenyera ddala district naye nayo ebizibu kati bizeeyongera evictions nga nnyingi ate ekyo oba okirabye otya kati ebintu bingi nnyo byotadde mu kintu kyeŋŋamba nkikutegedde naye kanzigye byonna byonna byogereko. First of all akataka akatono kugambye nti no Mengo ketambuza si keeko akatono. Number one, dispute eriwo nti ddala ettaka eryo lya Mengo kyekiki. Mengo tekiriwo mu mateeka gonna tewali kintu kiyitibwa Mengo. Mengo establishment yabudde tukiyita buyisi kubanga waliwo kibayita de facto kati beetaddewo ng'abaliwo naye tunula constitution ojja giraba bulungi nti tewali kintu ekyo singa kyaliwo yandibadde eri gye bali bataddewo provision ya regional tier mu constitution eri eyaga nti Mengo ejja kuba municipality ng'ekitebe kiri awo ebyo baabigaana ekyo ne kifa ekyandibadde legality ya Mengo zino olugamba square miles 35 official estate ordinance teyogera ku ezo zokka. First of all etteeka erya 1998 lyeyawula wakati wa mayiro eyange ya private ne official mayiro era yeyalaga nti 35 zaali ziweereddwa Kabaka mu ndagaano y'olwenda nazo ne zimugibwako ne zifuuka official. Nekinyonyolwa bulungi nti official miles ez'omwami gali mu buyinza ate nga omwami oyo alina emirimu gy'akola. Jjukira nti okusooka nga omusaala gwe kuva ku official mile nga tebannaba kubaweera ddala misaala mu 1923 nga ziva omwo busuulu avaamu egamba zaali nga ziri ku kati 1919 ne bakolayo etteeka ddala erinnyonnyola official mile yeeyo aba corporation so nga kati owessaza n'emityana eba ettaka liba ly'owessaza mu kwenda erinnya ly'owessaza ly'obutayimidde yaba corporation so bwekyo kyali ne Kabaka nga kyali ku bambi etteeka lizikkiriya bwe byavaawo mu revolution ya 66 ne constitution republican constitution ettaka eryo lyonna liyitamu Uganda kubanga tewali kyali ba chiefs bali kakati ba chiefs abo tebaddangawo kuba units of administration is district so ettaka eryo yandibadde liri mu district kati confusion gye baaleeta yetteeka lino eryali 1993 nti ebintu ebyabagibwako bibaddire naye okutunula tewali bintu byabwe byabagibwako kati bwekukwata kati bino official mile nti yaabwe ekigambo Kabaka ne bakikomyawo so nga mu culture institution kyandibadde tekiriwo kyandibadde kikola mu regional tier kubanga Kabaka yandibadde alina administrative boundaries mwakolera era mu biteeso by'okuzzaawo ekintu ekyo bali balaga ne functions zanaakola kakati tekiriiwo
tewalina functions ziri constitutional organizes nakolebwanga kakati naye bo bwe baafuna memorandum of understanding eyajja mu 2013 I think for eyalaga nti bino biddizibwa kingdom eya Buganda kuliko n'akawaire akagamba nti naye president ajja kussaawo akakiiko akana implementing ebintu akakiiko tebalinda kassaawo kagenda bugenzi mu maaso bino bakutte ne batandika okuyita abantu tabalina ebibanja mwenna mujja munyweze ebibanja byammwe musasule $20,000 politically Buganda is sensitive era mmanyi nti ekyo kikyagala government to move in nga kyandibadde nga gentleman we bannange temugenda maaso constitution gye mugamba eri clear article 274 ega nti etteeka lyonna eryaliwo constitution tenaba kujja etteeka eryo lijja kugenda maaso naye nga likolerwako modification kati ligamba nti lyabadizibwa lirina okukolebwako modification ate nakino kigamba nti kibawadde kirina okubaako akakiiko akaimplementinga kubanga yasayinibwa ani president bw'asayininga endagaano eyita mu ratification bw'aba sayinize yebweru ejja mu parliament ne ba ratify oba gisayininga ebweno eriko ratification process kati kino kyasibwako akakiiko akanaabeerawo akakiiko ako kandibadde kekazaayo eri mu parliament okugimodifyinga etuuka tekibangawo kati kikyakola zino zoyita nti ntono kasita kyagenda mu matu nti omuntu alina okunyweza ekyapa kye asasule $20,000 bagendanga bakuba obupande bonna aba Buganda Land Board $20,000 kati n'abaana abali private nabo nebaga nti naffe batuwe naffe batufune nabo kati abantu kubanga before that abantu bali tebafaayo ku bya busuulu ng'oli wakibanja kalikyale tewali amukalago ekintu ekyo ekyakolebwa Buganda Board kyekyayuza ekintu kyonna kakati ate on audition bwe bajja okukola era 1998 ne basaba akantu kani land fund nti ejja kugula ettaka esasule bano land fund neyita omutawana abantu bonna grabbing abugi gavumenti ejjegule bafune settled land fund kuba ebyo byebigaanyi kati otolowooza nti ate bamugemeire ekintu yabikomandinga ebintu birungi nnyo ebimu ku byo kwe kusaawo ni tenancy emu si nnya ku ttaka lirimu buli muntu afune ekyapa kasita buli muntu afune ekyapa ataani yavikitinga bwe matunze ettaka it is between us so kisi kinono atunda ali Dubai nakuziza ettaka lyange kati nojja ngono yenanyini nti kati mwe mwajja mutya mbagobye ni buli muntu aba alina ekyapa kye era kiriko kyekyo kiri article 237 sub article 9 naye kakati n'okusaba kooti ez'enjawulo ez'ettaka n'okulongosa district boards obuliawo ziveewo tuseewo system endala eri centralized tekinaba kukolebwa kubanga cabinet yasaawo ka technical committee kakole ewe how to implement those recommendations. Committee erabika ekyakola ekulibwa General Moses Ali bweneemala neewaayo how to implement. I think cabinet will start implementing. Kyekyo kyagiga naye nga olaba ebirowoozo byayo obikiririzaamu recommendations ezo ozikiririzaamu bulungi nnyo toyinza kuba na case nebeeramu olina dispute neighboyo nafilinga case mu court kati neba decided 15 years it kiba kikyagasaaki ekyo ttaka kyetaaga agency olya nyingiridde oba olyaze agikiraiminze kwe kuli nyumba yange kwe kuli my livelihood yonna my entire economic and cultural life eri ku kibanja ekyo kwenziika kwe kuli